Video eyo nga woogiraba omuwala oyo olwamaze ogikola amawere agazzeemu okutula ge twazzeemu olaba nga galaga afudde. سارة Yes, Baba. أختي أنت قل له Your brother. brother I'm fine, Mama. It's no problem. You're not. خلها تقول لهم أنا good كويس. Tell him you are okay. Sawa yonanya koma weka. Nali no wano balinga kubyogera. Mama tabde kunyinga mbuha wa mai. شو تقول ترجمة؟ يقول بلونجي. خفنا تعشنا. هذا الوالد. قليل يمكن. باي. سارة good. Bakadaama bano bakomezebwawo abamu nga mirambo, abalala ne bakomezebwawo nga balwadde, abandi babbiddwa ssente zaabwe agenda okukomawo wano nga talinawo wadde 10 n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Ensonga y'abakadaama eno nnene lwakuba abamu tugibuusa amaaso kubanga oba oli awo ffe abasinga bali ku social media tuyinza okuba tetulinaako nnyo bantu baffe nga bali mu bakadaama. Abamu abasinga ennamba y'abakadaama esinga bava wala, bava mu byalo eyo ne babaleeta mu Kampala ne bayita mu Buyisi paka Bweru. So nze ndowooza nti kiyinza okuba nga ensonga lwaki tetutera naboogerako nnyo kiri awo. Okay, leero sigenda kwogera ku gavumenti ku nsonga zino kubanga bw'ombuuza gavumenti sisobola kulaga nti gavumenti y'ono kubanga ne baminisita be bateekawo katugeze bataddewo minisita Smart Leband biki genda era naye bajja keera enkya bamugamba kati tutataddewo omulala. So sisobola kwesiba kuki ku muntu kubanga ne minisita talina garanti nti naye anaabeerawo emirembe n'emirembe. So mbadde njagala ensonga eno tugyogereko bwe tuti. Tulaba kati kadaama oyo gwolabye kigambibwa yafudde. Emabegako awo waliwo be bakomezaawo oba Saudi Arabia eyo babadde babakwata, gavumenti yali yabakwata eyeeyo. Omu yakomyewo ng'engalo zonna zivunze zigenda kukutukako naye yagamba bamutwala mu ddwaliro, yakolayo omwezi gumu ne bamutwala mu ddwaliro ne bamugamba ensigo ndwadde, bagenda omutwala mu ddwaliro okukebera sima okulongoosa okugyamu obuyinja oba mu nsigo. Yatandikira engalo ne zitandika okukola ki okuvunda. So tetumanyi nakyo nsonga eri awo mabega. Kakati ngenda kwogera ku bantu bano wammanga. Okusookera ddala gwe mmanyi mu buntu personale gwe mmanyi oba gwe nali ndabyeko ne gwe nali nkozeeko naye mu ngeri emu oba endala, Calvin Kayanja ne companies endala. Kati Calvin Kayanja gwakikidde companies ziri zonna endala zisimanyi bannannyinizo naye ze mmanyi nti zitwala abantu ebweru. Muli kuki mazima ddala kyenjagala okwebuuza kubanga simanyi oba n'aka bizinensi ofaayo nnyo okulaba bizinensi eno ngitandise naye bakasitoma bange bempeereza kiggwa kitya. Nze waffe gye tukolera mu kutunda laptops, kasitoma omuguza laptop wakukubira n'agamba nina wano kyesitegeera ng'omugamba kiri kitya ng'ogezaako okunoonya ngeri ki gy'abeera satisfied ne product gy'omuwadde. Era ofaayo okubanga nga womanyi ng'emirimu gyonna emirala nti omuntu wakugamba oba wotegeerako nti omulimu gwenkola kino kikyamu ofuba okulanga okisolvinga naye mmwe simanyi. Mukeerako ku makya ne mutuula ne mulowooleza omulimu gwammwe oba abantu bano mubakolamu bukozi ssente. Kubanga nze nandirowoozeeza nti gwatwala abantu ebweru wandifuddeyo okulaba abantu bano mbatutte naye embeera ki gye balimu eri gye bakoleramu. Okay, bwe mba siina nnyo upper hand side zeeri. Okay, abantu benkolagana nabo eri mba njogedde nabo nti okulaba nti abaana bembaweereza kubanga bano bannaye tuli mu kwogera ku bulamu bw'abantu. Kugambye abasinga bakomawo bafudde, waliwo abakomawo nga balwadde, waliwo abakomawo nga babbiddwa ssente zaabwe nga tewali wadde. Waliwo abamu bempulira nti mubawola n'obbawola ne mbawa looni, kampani neekuwa looni nekutwala gwe n'osasula mpola mpola. Musobola okukola enkola ng'eyo. Lwaki tefuuba nnyo okulaba
ng'olinawo akantu akatonotono k'oteekawo okulaba nti kalaama ono ali safe gy'alaze, oba mu mbeera ya for example insurance. Kubanga nze nkakasiza ddala nti Kadaama singa afuna insurance n'aba ne insurance, one gy'alaze kigenda mwongerako value, kuba mukama we ajja alaba nga ono tebansuulidde busuulizi wano ndogoyi, wabula muntu owaba alina insurance bwe mbaako ne kyenkoze eri kijja kundeetera obuzibu. Okitegedde value erinnya n'okulinnya n'amanya nti bwe mba nandimuwadde emitwalo 9 kamuweemu ekitundu, kubanga alaba nga ebintu byaliko bandiringa nabo bali organized. Naye gwe batutte omwana bamusuddewo busuuzi awo bo bakitadde. Kadaama ajja kuba ne security. Munansonyiwa bayita Kadaama naye ffenna lwe lulimi kati lwe tumanyi. Naye omwana ono ajja kuba ne security oba omukyalo ono. Lwaki? Mukama we ajja kumanya nti ono nno alina insurance, ali insured. Bwe mukola ekikyamu giyinza okuwunya. Simanyi abaddiringa n'ebya insurance of course basobola okunnyonnyola. Gwe Calvin oba omuntu yenna alina company w'ogendayo n'ogamba abantu bendiringa nabo oba benjagala otwalanga ebweru njagala bafuna insurance. Ye omukugu wa insurance ajja kugamba nti okusinziira ku muntu agenda otambula agenda mu mawanga g'ebweru, poliisi egenda babweti ye abimanyi okusinga nze, naye kino ndeeta nze nga kirowoozo. Kugambye ajja kuba ne security, gwe nga toliiwo naye at least kali eri kalina ka insurance wadde ka documenti naye mukama we wakalaba kaamanya. Ekitegedde value eba erinnye. Ekyokusatu aba ne garanti. Omuntu aba ne garanti nti gyendaga ndi safe. Kijja nabbayamba namwe yennyini kibayamba kubanga kikuleetera bakasitoma abalala, abantu abalala okweyunira ekintu ekyo, kuba omuntu amanya bino ebintu byaki bya ddala, security weeri, insurance weba weeri, naye aba ne garanti. Okitegedde ekintu ekyo? Waliwo abambuuza mbu ennaku zino lwaki vidiyo nzikolera ewantu wakyafu. Wano ewantu si wakyafu, just tewannalongoosebwa kutuuka ku mutindo. Abamanyi koosi gye ndiko yakuzimba studio eno, era studio eno egenda kubbulwamu erinnya All-Access oba Isma, naye nga yo tugenda giyita All-Access Studios okuva ku jjajja yaffe Ichuli. Abatamanyi gye byatandikira ninayo vidiyo, osobola okugenda n'okebera ku vidiyo yange, ndowooza yakusatu oba yakuna okuva ku eno, so n'ogiraba nga nyinyonnyola ekigenda mu maaso. Nazimba dda mabaati kwegali, ebulako kuggala kuba plasita nakuteekamu bintu birala, osobola okunkwatizaako gwe wenna ali eyo. So nasazeewo nti ennaku zino zonna ngenda kukoleranga wano. Ojja kunnyamba oba tojja kunnyamba, nja kweyamba. Naye wenna abasalawo mbu ndi wakweyamba kijja twalamu kadde, so nga ate nsuubira nti waliwo abajja ofunamu oba abagenda ofunamu singa studio yaffe eneggulwawo, abo baagala otandika blogging, batiktoka n'ebirala. So nandyagadde nnyo kuba kati nze ebbanga lyemaze wano ddene nga sigimalanga. Kitegeeza obusobozi sikola ki sibwina, naye nga ekirooto kyo nkiyina, vision njiraba era njirina, n'ekirooto ekikola studio eno nkiyina. Omusingi gwe yatandikirako tegwali gwa jjajja Ichuli, gwali gwange, naye olw'okuba nti musajja wange nali nkola naye ate era we yafa ne sente zimaliriza ne zimbula, kati wano kwe kusalawo nti akatujibbulemu lumu erinnya ly'omusajja waffe eryo libeere nga likyaliwo. So gwe wenna ayagala jjajja Ichuli ku mutima mukontaktingako ku 0742 392365. Gambye nkubirako ku 0742 392365 tusobole okugusa ensonga eyo eya All-Access Studios. Mbadde nkugamba gwe alina kampani etwala abantu ebweru. Tubeeremu ak'obuntu bannange, tuleme kusika busisi ssente mu bantu, wabula tubeeremu ak'obuntu, tuleme funa bufunyi mu bannaffe. Bw'onaamuteerawo enkola ezo otaddewo insurance. Gwe noonyereza ba consultants weebaliya ku bya insurance, gendayo ogambe bwe mba njagala otwala nga ntwala abantu bweru, insurance ky'omuntu gy'ayinza ofuna n'aba munywevu. Kino no ogenda kuba oyambye Munnayuganda munno. Kutegeera ekintu ekyo, mu kampani yo teekawo amateeka nga ggwe. Mu kampani yo teekawo enkola, ogambe nti nze abantu bange mbakyalirako
tolowooza nti abaana bonna 5 bootutte oba 10 ogenda bakyayira nedda ne ba company products nga bamaze ozikola nga bali mu testing you pick at random ogamba okay kangendeke Saudi okebere ku baana nga 4 okeberewo wa wano nokeberewo wa wali nokeberewo wa wali noga okay kati kangendeko we walala gye bagende Jordan neno keberayo ku baana nga 3 kale twalayo weeki yemu ng'oli mu Middle East yawo ngo just okitegedde ogendo okebera abaana bali batya bali batya osobola okuteekawo enkola mu kampani yogambe nti nze omwana wafuna ekizibu afudde alwadde oba nebirala ebiringa ebyo teekawo communication wakati wo ne bakasitoma abo nti so that omwana walwala ajja communicate nga gwe olabe engeri gy'oteekawo nekaba sika pressure kamanyi naye at least yo communicating n'abagagga bo oba ne office gye wamusindika bakolagana nabo bacommunicating n'omuntu wamuyina amanye nti ono nina muntu okitegedde teekawo enkola eyo teekawo ogambe nti nze abantu bange mbakyalirako you pick at random sigamba nti buli muntu ogenda mukyayira nkugambye njogera naawe alina kampani atwala abantu ebweru njogera naawe ebintu bino banaye tubeeremu ak'obuntu kubanga omuntu newoba otunda butwa naye omuntu najja okugula obutwa nga ng'olaba amaziga gamuyitamu tosagamba nti okuva ku makya sinnatunda kamuwe buwi era osooka noga naye nalayika agenda kwetta kubanga abatunda obutwa bukosa abatunda bwa mmese biyenje biku naye olaba omuntu ng'abigula akaaba tasooka nti ono ebiko bimulumya nnyo bimulumiza n'ennaku kamuwa agenda abitte biviwa omanya waliwo ekizibu so bwe kennyini musobola okukolagana ne gavumenti kubanga Kadaama talina maanyi gagenda kukolagana na gavumenti naye mmwe kennyini musobola oteekawo enkola nti nga kampani ezitwala abantu ebweru oba omanyi nti byokola oli mu mateeka teekawo enkola mugende mu gavumenti mugabe bannange fe abatwala abantu ebweru tusaba kino na kino na kino kuba gavumenti wekwatagana ne gavumenti kyangu waffe tugezezzaako naye kiganye naye wetumanyi nti gavumenti ya Uganda wekwatagana ne gavumenti ya Saudi waliwo ekijja okugguka waliwo abaana abali mu makomera nga babosi babasibako oluusi emisango egitaliiyo ne bamutwala mu kkomera Abakadaama balina ebizibu bingi bye bafunira eyo baganda baffe bagwa eddalu baganda baffe baliyo babonaabona bamaze emyaka n'emyaka tasuubira kudda waka abawalabu abasinga babajjako ebyokulya ne babikweka babatulugunyiza mu biyumba nga tebabakkiriza fuluma. Twalwanye ne madamu wange yazze mu kiyigo nga ndi mu kulongoosa kuba kati mbadde mumanja emyezi 6 kati ku makya yakedde nanumba mu kiyigo ng'ayagala kunkuba. Balina ebizibu bingi byafunira eyo neze nsaba ggwe alina kampani Calvin Kayanja ne kampani endala zesimanyi mubeeko banaye muzuukuke mubeeko ebintu bye muteekawo webawo ebiri nze nga sibimanyi nga tembera ku internet almost buli ddakiika kitegeeza temubiranga Abakadaama tebabimanyi webawo ebiri kitegeeza mubirange naye bate biriwo bambye mubiteekewo muteekewo enkola ezo Kadaama amanye nti wemba nfunye ekizibu ntuukirira wano n'abafamire abamu baferebwa babbibwa olaba omuntu nga yafudde ebweru awo ali Dubai ojasanga abantu nga batunze enzija zaabwe olujja ne bakolobozaako ng'oli azza abagambye nze mufune miliyoni 3 mutuuse wano mufune sente weziti mutuuse wano olusinga oli mufere bababbyeko nze nkimanyi mbamanyi bababbye niyo oli wamanya nti waliwo enkola y'okuleetamu omuntu waffe waba afiiridde eri at least ne baba bakunoonya ssente bazinoonya naye nga bamanyi tuwa abantu abatuufu niyo omuntu olumubika nti yafiiridde bweru waba anoonya ennamba ya famire najja natandika okwogera kino nayogera kiri nze mufunire ssente nja muleeta nja muzza miliyoni 3 miliyoni 2 ogenda nga abantu baferebwa babbiddwa batunze ewaka oba batunze kyebadde balinawo ke baali bamukolerawo obwana busigaddeawo so okwewala ebintu ng'ebyo nze nsaba companies nagambye sigenda kugamba gavumenti kuba gavumenti simumanyi bwongamba gavumenti siina gwe mmanyi nti ono ye gavumenti simulina ti ne minisita nkimanyi enkya olupapula lujja keera lufulume
tugenda okulaba nti kati genda ndi biki bagiwadde gundi, ono kati ye minisita gundi, ono ye minisita gundi. So sisobola kwogera na gavumenti, njogera na companies zemmanyi. Era nawe wena Kadaama bw'oba olina kontakiti ya kampani yo bagambe bannange mutuyambe mutukolere wemuti ne wemuti, tosirika please, tosirika, ekitegedde, tosirika. So mabalina amakampani ebyo bye mbadde nsaba nze okubagamba si bingi, muteekewo ennongoseza mu mirimu gyammwe, fa ku kasitoma wo, kijja bayamba nno n'okufuna lwakuba kati mwe mulowooza nti ate bwe tunakola bwe tutyo Abawarabu tebajja kuddamu kwagala Bannayuganda kubanga baliko amateeka. Please, ekintu kyonna kasita kibanga weekiri omuntu aba talina ngeri gyakyewalamu. Yesu wakuba kiba tekiriiwo, kiringa akatale we bajja kati wali eKasubi ffe nze nkwata Hoima Road, naye Kasubi awo walinga wakatale ku kkubo bannaye nga jaamu abeera wali, naye abantu nga tebakkiriza n'obajjawo lwali lutalo naye nga beerabidde nti olwo gw'olaba wano we wali bakasitoma, naye ate mwenna we babakuŋŋaanya ne babaako we babateeka nga we wali akatale, era kasitoma talina kyakkola okuggyako okutambula najja mu katale naye era n'abasangayo. Kati mwe abakampani temutya nti oba simanya gavumenti z'Abawarabu Abawarabu tebagenda kuddamu kwagala baana baffe, nedda bajja kubaagala kubanga kyekijja okubanga kiriwo ate kitegeerekeka. Buno obulamu ffenna tetumanyi gye tugenda. Omuntu ojja ffa, omuntu ojja kukolera munno ebipapula, omuntu ojja twala munno ebweru afiireyo, nawe lujja kukyofe omusange akugambe munnange wazinsuulamu. So ffenna tetumanyi kiriwo ng'omuntu amaze okukola ki, omuntu amaze offa. Naye nze nsuubira nnyo nti omuntu just yaba akusooseyo busoose era ojja mumusangayo ate nga omanyi ng'oli newcomer, of course eyakusookayo abaki abakusinga amaanyi n'okutegeera se yandikuyambyeko, tolina kye wamugasa ng'akola ki, ng'akyali mulamu. So twagalize Bannayuganda bannaffe obulamu obulungi, tukole emirimu gyaffe nga tugifaako, giggwa gitya kubanga gwe tomanyi kyekitegeeza abaana bagamba nti gundi oyo yatwala mama mmwe ebweru n'afiirayo, twagenda omuzza wano ne batufera ssente, akapolotike yali abagulidde nga twakatunda omuzza ne batufera ssente, oba akayumba ke twabazimbira bafera ssente, gundi teyatuyamba. Bagenda okuza mama mmwe nga gye bamutwala bamufumita ekiso oba nga bamuggyamu nsigo ze kyekyamutta, eri gye yamusindika be bamutta. Golowooza abaana abo bagenda wulira batya? Oba olowooza kale abaana bo gwe bolowooza nti bookolerera bo bagenda kufuna mu ssente ezo z'okola nga tofuddeeyo b'ozikolamu oba engeri gy'ozikolamu kiggwa kitya? Tandika ekintu nti Kadaama nkufunye, nkutisse, ofunyeyo akasente oba bigaanyi oba bigaanyi okomyewo otya? Bino bimufeekinga abaana ne mufeekinga medical document, omwana n'amala obateeka oba wakasente olw'okuba mumwagala agende n'atuuka eri n'akolayo akabanga kakoze ne bamukebera nga mulwadde ne bamuzza. Ebyo byonna goba olaba olowooza okiyiseeko naye oba okoze bubi. Please tukole emirimu egiri mu layini entuufu kubanga abantu baba ne pulaani zaabwe. Ng'omuntu oba omukebedde n'otambuulira kituufu nti oli mulwadde oba oli awatandika ate eddagala amanye nti byogenda ebweru, kale kyenfunyeemu ekirungi kutegeera nti ndi mulwadde kati naliko mirembe gensobola obbeerawo. Gwe wamulese bulesi, obusente bwakubadde abukuwadde, omutiisa omututte, akozeeyo emyezi gy'akoze, oluusi alwaliddeyo, katugeze bali tebamukebedde kubanga omuntu ng'alina obulwadde bwonna okusinza ku bulwadde bwemukebera, giri emirimu ayinza obutagisobola, alwaliddeyo agenza okudda wano amazeewo wiiki emu afudde, oba okoze ekyo olwo? Gwe obusente bwamuggyeko obukadde obubiri gwoba olabo. Anyway, amanya nze media no ye Pal One Extra, eno ye studio yaffe wano tugenda kukolerawo production omulungi, video production. Nzikakasa nti tulina ba bloggers abamanyi betugenda okusitula okuva mu studio eno. Studio eno twagibuddemu erinnya All Access oba All Access. So okuviira ddala kujja Jaichuli gwe twaguddemu studio yaffe eno. Gwe yeebuuza ensonga lwaki kiri bwe kityo,
nzize nkyogerako emirundi mingi jjajja ekiri oyo nze omu kwaba abasembayo okukola naye nga tannatuva ku maaso so mu byokumuddiza sirabawo kyakukola okuggyako okukuuma erinnya lye nga likyagenda mu maaso. Zino zikyali lumu 2 naye bwe tunaaba tukoze emirimu emirungi akasente ne kavaamu kijja gaziwa kubanga nze nkimanyi kebe swangizi teyatandikirawo weeri kintu kijja kikula mpola naye olaba otya nga erinnya lya All Access lyerikuze so tuyambeko mpeereza akasente ku Airtel yange oba mpeereza message nkubuyire ekigenda mu maaso oba ekyetaagisa kugambye already twazimba amabaati kwegali ekisenge weekiri kyayimirira tubulako kuggala kuba plasta nakuteekamu ebintu ebirala oyinza okuba olinayo ettaala lya studio mwabebweru tugenda mu December gwe jangu nalyo olina microphone jangu nayo olina kamera jangu nayo olina kintu kikalu gwe kyomanyi nti kino kyandiyambye jangu nakyo esobola obeera carpet zisobola obeera wallpapers kyonna gwe kyolowooza nti kyandiyambye mu studio jangu nakyo ne sente enkalu 0742 39 2365 eyo ye namba yange osobola okumpeereza WhatsApp osobola okunkubira osobola n'okunoonyaako ku akawunti namba eya Absa Bank ekyo ffenna tukimanyi akawunti namba yange kanjikuwe waneeno 600 erimu Absa Bank 600 87 64 326 njiddamu 600 87 64 32 6 gwe naayagala okuyambako okusitula All Access Studios nga zino zibbuddwa mu jjajja Ichole oyo nno musajja waffe nnyo era nze yali musajja wange nnyo yatuva ku maaso naye mu kugezaako okulwana okuzza erinnya lye oba okubeera erinnya lye nga litambula nasazeewo studio zino ze nali nsitudde nga zange nzibbulemu erinnya lye naye wano weziri nga bw'oziraba tewali kyamaanyi nnyo okuggyako amabaati n'ekizimbe weekiri wano tugenda kuggalawo simanyi bw'olabawo guli omulyango tugulekewo kiri ekisenge tukibomole ebeeremu nga mpanvu bweti tushutingira wali tweditingira wano olina kompyuta olina desktop laptop kamera taala sente enkalu enamba y'essimu yeeyo gy'olabaawo osobola okuweerezaako ya Airtel amannya nze Medi eno ye Pal 1 Extra mubeere bulungi mweraba.